bandi awo ayitawo n'omuntu we ng'ajjeeyo kava ngamba okyaliwo ndoza yampulira nti mwendi muto Kurukabaya kaziwe kapo mubadde mubulamu omukazi endaba kubanga mwena mubadde basajja mwekka kati omukazi agenda yeezuula tugende mu maaso onazombalira mu bintu bali mbadde mbagamba byabwe babitegedde biri byabwe babitegedde munango omusazi bwe yayitawo naŋŋamba ate okola kyo eyo konza anze leero nakoledde manju konze totuterutaako ne kitange simukuteeka nti omuŋŋaanye ntutte mulala yatwala jjajja ki n'ayitawo naye bwe bububu baayitira ddala mu kkubo eryewaka lyennyini n'agenda n'omuntu olwagenda n'omuntu we n'endayo enduulu n'empoggana nnyo nga wayiseewo ebbanga omusazi oli akoze eki yagenze ate ate bwe nalaba enduulu n'enziro leero kati maama bw'alaba bino abadde akwegaana katono abimanyi agenda kwegaanira ddala ate nga abimanyi nti nze nanyumyako n'omusezi n'entaasa n'ebbaawe awo wennyini kantumireko ku bawala bano bammanga ntumirako abawala mwenna abambala obusikaati obumpi n'obuteteeyi obumpi naye nga ate mutambula mu busika mututaataganya nedda aba ne limiti yaako we yabadde ayagala kakome abatambula batutaataganya ffe abalabi ffe tuba twagala kulaba wali wennyini kigendererwa kye kyabadde naye ate akazzaayo anti ye yabadde ne limiti yaako ate ko kagiyisaako muleme kututaataganya muba mwakikoze mukigenderedde tulabe kati naffe amaaso naye tugateekayo ate n'osika n'oddamu n'okasika ate aba yakambadde nga yagala tulaba ki kukoma ku bisaano era ate amala n'akazzaayo wansi tomanyi nti kati bambala sweta esweta z'essomero ze bambala agamba amasomero mutumalako emirembe amaaso gaffe keva galwala sooka onziremu kiri mukwano gwange namulimbye essaamu ye byagamba ate nti nyinza okuba nga bwenkiraba si bwakiraba bw'olaba amazima amato anti gw'ogamanyi naye togakkiriza tonazi waliyo ewaffe waliyo nze saaliyo nze nzikiriza kubanga munnaki komuntu ngeri gyalaba kakati buno obulimba oba bwa siniya oba bwa yunivasite oba bwa dipu naye tonazi nze sirimba kati ne mugamba n'ekirala nti okimanyi nti waliwo ewaffe neiba waffe omuwala yakyazaako okukyaza abasajja 5 ku lunaku lumu nga okukyala nga bono gyolabe maama w'omuwala ne taata 5 ku lunaku lumu kagamba nzize kukyala producer aze kukyala nakikome aze kukyala nga ffenna tuze kulamula muwala omu naye nga buli omu alina essaawa byali ludda we ewaffe mukyala enakifuna ate banzaala ng'onkedde naakamala gakakatandika kano olwo lwe baatuuka ne bakola batya nedda omuwala yakola puroguramu ye nga bonna balina okyala olunaku olwo naye nga buli omu ali mu kirimba ekyo kimu taata wange agenda kumulongoosa eyasooka bamugamba taata agenda mu theatre ssaawa 3 ez'okumakya kati nga bagamba alina okukyala bagende mu bufumbo nga taata tannalongoosebwa kuba tomanyi bbanga lyagenda kukola ki kumalayo owookubiri yajja ku 5 owookusatu n'ajja ku 8 owookuna ku 10 ow'ettaano eyasembayo bamugamba agenda kusula mu theatre yajja ku ssaawa gwe yagenda naye ate alinako n'omu gwe yalina okujja naye nga bonna baaleeta ekyalo kyonna kireka kizibu ekyalo kyonna kireka kizibu bakukyalo
be bakola ekyo abasajja naawe ku kyalo kye kimukuwa wagambye ekitabo omuwala yali azze Kampala n'afunayo abantu be kati nga balina naye ng'era gy'ava eyo ekyalo kyaffe okivumaganya si kivumaganya naye enkola erabika sinnungamu bawala basajja 5 n'ekitaawe ng'ali wali alinze omu 2 batata baagala ssente kati bwe bakuleetera ebintu obigoba nze ojja kufuna emiggo gy'otajja kukkiriza bw'oleeta abasajja 5 ewange 2 ng'obaleeteraani ozza ku fiizi zo ozza ku fiizi zo leka naawe oba toyagala kuzza amagoba ga ssente ze wateekamu kola loosi eno bizinesi erabika efuna kiralu naye nze sijja gikola ojja kugikola nedda kwanze mukama akusaasire muleme kuva mbaana nga balinga aja nnyo bwe banaaba nga mwebali ojja kugikola akutabbira naawe n'okkiriza anange waliwo eyangambye munyumizeeko ku bya sports betting mbwajagaza Kumukoto kwetuli tweyanze gemwe nawe kumira ku nkutu kuno mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga mwekumira ku Troners Media mwebali nnyo leero ndine Hajara kimala teekaamu ebitiibwa naawe kiseeko ne liri eryokubiri liriwa omwana wa mami omu bw'ati gwe yeenyumiriza gwe obimanyi nze sibimanyi bantu nga nneegala naye bwadde bali nga neenyumirizaamu bamubeera wano nga agamba seigwa nagwe wantama bantu yejjusa ekiro ekyo naye bali bw'oleeta akalunyaga naye mukama yampa omwana omu bw'ati mugamba mutya banaye abalabe ba Troners mwebale nnyo okutwagala naffe tubaagala nno naddala nze nsinga okakasa nnyo n'amaanyi kiki ekikakasa nti mbaweereza ebinyuma mbabuulira amazima gange gonna teri kiruma kwogera amazima mukama wo n'agayisaamu amaaso ne mu Troners okoze kyamaanyi okukola ntya okunyonoonera abantu ntya kati buli gwe ngamba olaba ne boosi otakwesiga naye ate olwo munnaye byammwe nze nakibagambira wa nga watandika totandikanga bulijjo kitegeeza buli lwennyumya mba nnimba ng'olaga nkuga naye nti nze nnimba era gye twabadde ne Ani twavuddewo bubi ndeka tonfuula boosi olaba ne boosi waalimba kankunyumize kweyo emboozi amanyi ffe tubeera mu kugeya ne Ani gye emboozi yatubuze gwe tugeyaako ne twandika okwenyumiza buli omu mu famire ye nanyumiza ebibyo byonna nenkola ki ne mbikkiriza nensabula eyange ne mugamba ewaffe mu kyalo ewaka kati wano wewaka wali emmanju wali byebijja toyi yeeno wali byebiki byebijja kati waliyo akasike ku kyalo akasiki kale omukolo akasiki omukeyo embaga nga waliwo akasiki olwo yebeera ndongo mu kyalo senga n'atugaana temugendayo temugenda jjukira abasiraamu nga bw'obamanyi temugendayo biki kati nze olw'okuba ndi muguunwa neŋŋamba nja kugenda kati nenjala obuliri obwedda twabukolanga ng'ozinga engoye n'ozifuula omuntu n'ozibikka wava dda bandoga nze mbikodde obisse nembikka nti neebase kati senga nga ye yali tabuuse
nti siriimu nenga omanyi wembeera mu baana abangi mubaamu gwe wanyiizizza emisana n'agamba ono alimba kati bwe nafuluma bwe nti saasibawo oluggi lwabanga lwakusindika bwoti ne lukwatayo kagundi saalusindika nenduzawo ne manya essaawa zaabwe zinaatuuka nja kuba nkomyewo kumbe sisita wange nali namunyiizizza emisana bwe yajjako olwo n'asibirawo ddala n'akasumaali n'ateekako emabega ne ku ddinisa mwe nali nga mpita namwo n'asibawo nkomawo omanye dda mu kyalo ssaawa nnya nga zibanga 8 nkomawo ssaawa 4 endonyeenya ku luggi nga lwali lusibiddwaddwako nga luggale nneenya ku ddinisa nga liggale mpita asulira ddala ku ddinisa yagaana oyitaba naye nga wenkonkonera senga nzise nkoze ntya gwe nno oli mulungi owuliriza emboozi noli bwe yatandise amaze n'anvaamu kati nga ngamba ngenda kusula naye ne ngamba senga ssaawa 11 akeera funa ki wudhu aba agenda emmanju kati nja kwefuula nti nange mbadde ki gyenva ngamba omugezi kangende nsule mu ttooyi omanye ekyobugagga ewaffe tetwasooka obba nakyo ttooyi ya seminti ng'ennyumba si nsimenti naye nga ttooyi ki ya seminti ne nga leero mbuyiwa mu ttooyi wano sijja kusulawo batugamba dda waliwo abasezi mba ŋŋenda bwe nti emmanju ku ttooyi nnyingire n'ensanga omusezi ng'agenda mu bijja byaffe kati kyeyava ŋŋamba leero si lulwo leero lwaffe ng'alowooza ki nange eba ndi musezi munne batugamba omusezi tayogera aboogera yali amanyi ng'oli munne ndi musezi munne nentya nnyo nnyo naye ne ŋŋamba kati wano wakwegumya kubadde ndi mujagujagu ne mugamba sizze kunona leero lwaffe tandise ebyoli bye yakoze biriwa mpulira yatudde eri nga nnyumya kati naawe ate byokola kyenva mugamba nze nataasa taataye ne mugamba toli okuli lutaakome tomuggyaayo abalala ne bwotwala eyo ono ali wano eno omusezi gwe tunyumya naye nyingira munda mba ndi awo ayitawo n'omuntu we ng'ajjeeyo kava ngamba okyaliwo ndoza yampulira nti mwendi mutoyo Korokabaaya kaziwe kapo mubadde mubulamu omukazi yendaba kubanga mwena mubadde basajja mwekka kati omukazi agenda yeezuula tugende mu maaso nali mbadde mbagamba byabwe babitegedde biri byabwe baba bitegedde munango omusezi bwe yayitawo naŋŋamba ate okola kyo eyo konza anze leero nakoledde manju konze totuterutaakome kitange simukuteeka nti omuŋŋaanye ntutte mulala yatwala jjajja ki n'ayitawo naye we bububu baayitira ddala mu kkubo eryewaka lyennyini n'agenda n'omuntu olwagenda n'omuntu we n'endayo enduulu n'empoggana nnyo nnyo nga wayiseewo ebbanga omusezi oli akoze ki yagenze kati ate we nalaba enduulu n'enzirika leero kati maama wo bw'alaba bino abadde akwegaana katono abimanyi agenda kwegaanira ddala ate nga abimanyi nti nze nanyumyako n'omusezi n'entaasa n'ebbaawe awo wennyini kantumireko ku bawala bano bammanga ntumirako abawala mwenna abambala obusikaati obumpi n'obuteteeyi obumpi naye nga ate mutambula mu busika mututaataaganya nedda aba n'erimiti yaako we yabadde ayagala kakome abatambula batutaataaganya ffe abalabi ffe tuba twagala kulaba wali wennyini kigenderwa kye kyabadde naye ate akazzaayo anti ye yabadde n'erimiti yaako ate ko kagiyisaako amuleme kututaataaganya muba mwakikoze mukigenderedde tulabe kati naffe amaaso ne tugateekayo ate n'osika n'oddamu n'okasika ate aba yakambadde nga yagala tulaba ki kukoma ku bisaano
era ate amala n'akazzaayo wansi. Tomanyi nti kati bambala sweta. Sweta z'essomero ze bambala bagamba amasomero mutumalako emirembe amaaso gaffe geva galwala. Sooka onziremu kiri mukwano gwange namulimbye essaamu ye byagamba ate nti nyinza okuba nga bwe nkiraba si bwakiraba. Bw'olaba amazima amato anti gw'ogamanyi nawe togakkiriza. Tonazi waliyo ewaffe waliyo. Nze saaliyo. Nze nzikiriza. Nze nzikiriza kubanga munnange ko muntu ngeri gy'alaba era nange. Kakati buno obulimba oba bwa siniya oba bwa yunivasite oba bwa dipu. Naye tonazi nze sirimba. Kati ne mugamba n'ekirala. Nti okimanyi nti waliwo ewaffe neiba waffe omuwala yakyazaako okukyaza abasajja 5 ku lunaku lumu. Nga okukyala nga bono gy'olabe maama w'omuwala ne taata 5 ku lunaku lumu. Kagamba nzize kukyala, producer aze kukyala, kikome aze kukyala, nga ffenna tuze kulamula muwala omu. Naye nga buli omu alina essaawa. Byali ludda we. Ewaffe mukyala. Enakifuna. Ate banzaala. Ng'onkedde. Naakamala kakatandika. Kano. Tonazi. Olwo lwe baatuuka ne bakola batya? Nedda. Omuwala yakola puroguramu ye nga bonna balina okyala olunaku olwo. Naye nga buli omu ali mu kirimba ekyo. Kimu. Taata wange agenda kumulongoosa. Eyasooka bamugamba taata agenda mu theatre ssaawa 3 ez'okumakya. Kati nga bagamba alina okukyala bagende mu bufumbo nga taata tannalongoosebwa kuba tamanyi bbanga lyagenda kukola ki kumalayo. Owookubiri yajja ku 5. Owookusatu n'ajja ku 8. Owookuna ku 10. Ow'ettaano eyasembayo bamugamba agenda kusula mu theatre yajja ku ssaawa 10. Gwe yagenda naye. Ate alinako n'omu gwe yafuna. Naye nga bonna baaleeta. Ekyalo kyonna kireka kizibu. Ekyalo kyonna kireka kizibu. Ku kyalo be bakola ekyo. Abasajja. Naawe ku kyalo kye kimukuwa. Nedda omuwala yali azze Kampala n'afunayo abantu be kati nga balina okukyala. Naye ng'era gy'ava eyo. Ekyalo kyaffe okivumaganya. Si kivumaganya naye enkola erabika sinnungamu. Bawala basajja 5 n'ekitaawe ng'ali wali alinze omu 2. Bataata baagala ssente kati gwe bakuleetera ebintu obigobe. Nze ojja kufuna emiggo gy'otajja kukkiriza. Ng'oleeta abasajja 5 ewange 2 ng'obaleeteraani. Ozza ku fiizi zo. Ozza ku fiizi zo. Leka naawe. Oba toyagala kuzza amagoba ga ssente ze wateekamu kola loosi. Eno bizinesi erabika efuna kiralu naye nze sijja gikola. Ojja kugikola. Nedda. Kwanze Mukama akusaasire muleme kuva mbaana nga balinga ajala. Nnyo bwe banaaba nga mwebali ojja kugikola. Akutabbira naawe n'okkiriza. Anange. Waliwo eyangambye munyumizeeko ku bya sports betting. Mbajagaza. Oba kati tutandike. Ndowooza ye nja kwogera mazima togakaaya. Bino bali bya bulimba. Anti byonna bidde wakala. Gw'ompakanye. Mujja kufuula abantu nti byenjogera bya bulimba. Eri yonna kati. Naye kankubuulira amazima ekibiina okyegasseeko mu butereevu. Nze ebyabalala be bamanyi gye babijja. Eddi Sendi. Ebikapo kazibwe. Be bamanyi ebibazi bya. Tuyinoona omutwe gwo simwavu. Abo bo balimba nange mbalaba. Abo mbalaba balimba. Tebalina mazima.
abo bulimba bayonka byo Kabaya yagambye mbu ewaabwe yagambye mbu waliwo omusajja mbu yayina ekitanda mukyala we bayamala nga mwaka oba myezi emeka oba mwaka mulamba ku kyala nga kiri ku 5 ku 10 naye essuuka nebuuza baba bazijjawo basazanga eyayalanga essuuka mbu ng'avaayo lwaggula kyayala ssuuka akeera ku makya akyayanjuluza ssuuka etuuka eri Kabaya ate ye asuseeko simanyi poliisi erinda ki baba balimba bafunamu nedda poliisi simanyi erinda ki okunonya Kabaya asooka abatwala ekyo ekitanda we kiri kati amaka gali kuyiika amaka gali kuki gabakuyiika ng'emu n'ekiti lwakuba kati na bintu bya byesigaliza kati agenda tunyumiza rumu dining ne sitting ati olwontu bwananyumya dining ne sitting obeera oli atudde mumekubira masimu owaayi eye mbune we yalinga era omukyala agenda kumuwaako ng'amukubira simu leero sembera ngenda kuli ava ku 5 ku 10 n'asembera ne beesanyusa naddayo pitaba Kabaya tompita ate bali abalimba nze ebyange bya mazima oli wakulira nange wakulira waffe oli okumpakanya nze nanyumyako n'omusezi okimpakanyiza nengugamba omuwala yakyaza abasajja 5 ku lunaku lumu okimpakanyiza n'omukulembeze w'eggwanga eno musajja nnyo musajja mu basajja kati ekyo kibiina n'okimanyi nakyo kiyinza okukola sako nekifuna ssente ekyabali abalimba kati ate gwe bw'obeeramu nga gwe mukyala wekka okimanyi nti muba mutuuse kufuna ssente zinyumya naawe ngamba nnimba sinaba kyogera ekyo lwaki onteeka mu bali bakabaya balimba Kabaya nze naye mutunula ne ngamba amazima yagassaawa nze Edi Sende okuva lwe yanyumya ku mbwa ate naye mulabe edduka ababba abalimba bafunamu kati gwofunamu muki tona zinyumya emboozi zo kitegeeza nze mbeera nkulimba buli ssaawa tewali muntu oli agamba mutwe gw'omwavu yani tegusuulwa yagamba Kabaya ate yasusse buyamusinze kati twabadde tukyali awo ne wajja gundi liri pazo yagambye Saimo omanyi lwaki nyirira namugamba nti oli musajja namugamba nti omanyi lwaki nze nyirira gwe oli musiiwuufu nze naabisa empale ya mama Farid awe nakomye okutegeera yemunyiriza nga yabawadde ekikolo n'eddagala n'oweewanga atandika ozinaabisa eriri pazo mugenda kututtira wano sikulimba mugenda kututtira wano abantu mugenda beekoza ebintu ebitali bituufu abo balimba nnyo nabo ne basuusa lwaki baba balimba b'amazima gaababula lwaki baba balimba kati maama wali awo ng'oyogera n'omusezi mugamba tokwata ku kitange abalala n'obwotwala era jjajja omutaliimu ye nali mulabiko nga bamutwala ndeka saaliwo singa nali namanya we bamwambaza nantegedde nti jjajja buli ye bamutwala naye kimanyi nti awo nawonawo n'emiggo kuba ate senga mu kupaala nga bawulidde enduulu beerabira nti nno mbadde bweru esibye baddeeta mbadde nkyakunyumiza n'omuwala omulala era naye ali ku kyalo kyaffe okimanyi yapangisaako loogi bwonna obusenge bwa loogi ne bujjulamu abasajja nga babi naye tekuli n'omu gwe yawabya ssava nga bumeka bwali 12
nga n'abasa yaya apangisa ye yasaba sente n'agenda asasula. Omanyi abasajja abamu baba bafumbo nga baswala omubalama. Kati abasajja bano bonna yabaggyako ssente ye n'agenda n'asasula. Ate era bonna ne bayingira mu luumu zaabwe. Batuwadde nnamba 8, batuwadde nnamba 7, oli nnamba 6, oli nnamba 1. Ate buli omu n'amulaba. Mbuuza yakola. Ekikulu n'omuntu gw'onyumiza nga teyeesunze emboozi ya kutama. N'akola atya? Bw'otyo bw'olina okimbuuza nga nedda n'akola atya? Abasajja 12 bonna n'abafuna ne bayingira ate bonna baamulaba naye bonna tebeemanya kuli ku muntu ono yafulumanga wonna ayingira wonna ng'abawa budde ekyolwo buli omu n'eddakiika ze zimala. Eyasooka mbuuza bulungi nkunnyonnyola eyasooka yamugamba mbadde nkwagala nnyo naye bandoga ekinaanansi sobola kweyambula. N'agenda nkupa kyoluyi lwaki wansigeko sente n'okusasula ng'okimanyi okirwadde? Oli mufumbo tugenda nnyumizaawa bwe banaakulabira tulina nnyumiza wali eri nkunnyonnyola ebindiko. N'amugamba naye woba osobola okunzijanjaba nze wendi woba olina asobola okumponya nze wendi. N'amugamba tujja bbira. Owookubiri n'amugamba nze ndiko obutunda ebikazi n'ebisajja tondaga ndeka. Olaba emboozi zange ziba zinyuma nga ate gwe njagala okunyumiza. Olaika wabadde mu training tugende mu maaso. Ebintu ebyaliyo mbikolera training oba nkunyumiza byaliyo? Wabadde nga bali mu kujjanjaba wabadde mu training. Teri kiruma muntu munyumiza byali ku kyalo ewammwe n'awakana. Owookusatu n'amugamba nkwagala nnyo naye owookusatu jjukira yamugamba ye talya bya kondomu ayagala alaali. N'amugamba nkwagala nnyo naye nina siriimu. Ate ebiseera ebyo ng'okukebera siriimu si kyangu nga kati. Oli hawo oba bulwadde nga bwanzitira n'ekitange. Kati aba agenda ku wookuna ng'owookutaano agenda mu manju. Ono n'alaba ng'alina omulala. N'abuuka owookuna n'asooka amaliriza owookutaano. Njagala osetinga bulungi ebintu byange. Mpulira. Owookutaano yagwa nsimbu. Yali amukwatakwatako bw'ati ensimbu ne zimukuba n'oli n'ayata. N'addayo ku wookuna. Ekirungi emboozi zange oziwuliriza bulungi n'addayo ku wookuna. Yadde nga naye nga nziwulira wookuna. Yadde nga kiro ky'oteekawo yaddenga. Wookuna yamugamba nze ndiko abakulu tumala bbaka owoola wano ne batukkiriza. Ne babayita. Ate oli yabirinda yayita bajjajja n'ayita bajjajja nga balinnya ku agaawe tuneegatta tujja kweremeramu. Ego kimanyi nti ebyaddala waliwo abakazi be babbye bwe batyo. Mbadde nkunyumiza bya kirimboleko gamba ebyaddala. Nze kikotonazinawo mutama. Ate nkunyumiza byaddala ogamba okimanyi. Ow'omukaaga. Sokoddeyo. Ongambye ebyennyumya si byaddala gwe obirese mu byaddala. Nedda. Ow'omukaaga. Ow'omukaaga yamugamba ssengange yangamba alinzijjako embuzi asooka omuwa emitwalo 10. Ng'oli alinawo emitwalo 6. N'amugamba tekijja kusoboka. Genda oyongereko oba ogenda kunzijjako embuzi naye nga gwe bajjako embuzi baagitwala dda. Ng'agenda kuwa 7. Olwo nno ssaawa zigenda mu 3 akyali mu kukola. Alambula. Olwo nannyini kifo agamba nti ali ku kyolwo. Nannyini kifo yali yamanyiira y'enkola ye.
oloza gwe gwali gusoose ye lw'abaana ajja abuukinga bulumu bonna teri kumutaataaganya olwo n'oyamugamba buno obuliwo bunaakumala ng'obusinga baabuyingidde kankubire ku mukwano gwaye tulabe we waliyo omanyi waliwo sente lwe zikubula ate munno nga tannakola nogawaayi nze nfunye kanjagalize ku munnange enane gaye tujja sinkana nansana kati tugende wa tugende ng'ennamuŋŋoono oba tugende ennankulabe ng'olwo ategedde obwennansana bukoze buweddewo tubadde kuwaakumi tugenda wa munaana tugenda ku wa munaana ow'omunaana nno yali amulemeddeko yali ageziwadde bwe yageziwala ye bajjajja baamulinnya n'omala omwebakako gezaako omuyingire bakutenda gezaako yali asumuludde empale n'adduka akakadde ate omuzimu gwogere empewo zolaba zitiisa omukulu naye nga ebyaddala noba obeera ng'olina amaanyi gatya n'amala akikola ate ng'ataddewo bulungi amugamba gwegezaako omuyingire wuuyo yali asagiza empale manyi mulimu abasajja abalina amaddi nga ye tomunyumiza naye kasitooli yamuga wuuyo muyingire kale neebakaako bakutenda tugende n'ekyo ekiriwo kuw'omwenda byankugamba byakwekaka byakola nedda tugende kuw'omwenda kati amaliriza yeetereza ono yali ayagala ebyempaka yasigala ayimiridde n'emmaneja amunnyonnyola abasajja abalina eŋŋambo nabo kisiraani ali munnyonnyola kati ono bajjajja bagenda ab'ekiwaani alingiza alaba oli akyali yakola yadda ku nnamba 10 abadde anakulinze dda totuuka bannange bize si kati ennemerere n'okujja naye nga sisobola naye mwena muli mu kifo kimu bonna baali mu kizimbe kimu just ng'ekibaawula nnamba naye yali mu kyalo mu kyalo kyammwe nakyo ekyalo kyaffe kyo kyesibeko mulagwa temwogera byali mu kyalo byammwe naye nammwe mwalina amawulire agatali malungi naye nga nammwe mwagaine abantu balina ebizibu byabwe ate abantu balina amagezi gaabwe n'obwongo bwabwe obubabeezaawo oba ggwe kenyi empozi ogambe omuwala yafa kibi nnyo abambi naye omuwala nali namwegomba okukola erinnya ng'era olumusanga namuga nakidde okwana nakidde agenda kubagatta 24 mwena temugenda kulya ye muwala eyafa nga teyeegabyegabye kugamba byaliyo byaddala ebyo sokoleke obwedda byenkugamba si byaddala byaddala nedda mbuuza bubuuza byaliyo byaddala twatandisa tutya emboozi byenkunyumiza bya bulimba si bya bulimba gezaako nakuteerawo n'ekigambo walayi kikulema okuyingira naye nze nja mujjo lumu twakuba Katonda yannyamba naye nabeera nga obikolerako ebyo kitange oluyinga nninnyidde wano mu interview yo gomanyi gy'oli mudda aze kulekawo n'ekitaawo oba omuwadde ekitiibwa naye ogenda okuba ekitaata wange oluyi nze sitawaana naye mulekawo ne mukola naye folo yabaakola bw'oba toliiwo ate bayirawo oteekawo ekigali tuyite taata akole ku interview kati atunyumiza ebyeyo teekawo ekigali kya mitwalo 2 muyite wano teeka wano male ozikuba ebbeera olabe bw'atayingirewo twakakolako ekyo kya bbeeyi interview abasosokola akantu n'omuzimu yeggwe gubeereyo kambeerewo nze saagala buyaaye
Olero okoze erinnya omwami yasooka okukola trainers akantu n'omuzimu kulu trainers. Bakunoonya obawe ku muzimu. Lwaki tegusaba 1,000 gusaba 200,000? Gusaba 1,000. Omanyi bwali eyo bwabonaabona. Agenda zitwala wa? Ngenda zimuterekera. Wa? Wa? Ewaka. Naye ng'omeze. Ng'ofuuse ekisibo. Ate okuterekera taata wange. Mpozi yagamba kati osabire ddala ssente. Si busente ssente. Kya mitwalo 5 kati 2. Nange gwatuulako ndi muntu. Banina okufuna. Njukira agenda okuvaako ng'okooye. Twaleko naye afuna. Ndizimuwa. Nanga namuyamba omusezi n'atamulya. Ojja kgenda ofuna omulimu eri. Guli omulimu guwalekayo ng'oterese. Ogwetako ogwogenda kukola. Naye tojja kubba muntu wano ng'alaba. Kano akantu kakuttira abakasitoma kino. Kaluwa? Kano akantu. Kabuza abakasitoma. Oliramu kano akantu kabuza abakasitoma. Anti buli akulaba abadda kyakukkiririzaamu. Batukakolera ki? SB4. Mamini SB. Ate olugendo lwa SB4 lwa SBA luwanvu. Luwanvu. Nnyo. SBA company yali yajjanga bambi etaasizza abaana abawala obutakola mu woteeri, obutakola mu mabaala. Ne baana abalenzi abamala okusoma ne batafuna mirimu. Ye kampuni simanyi yagenda. Weeri naye kugamba oba gavumenti yagisaba omusolo mungi. Ng'ate n'emizingiriti gy'abaana b'e Uganda gyonna mibbirizi. Munnayuganda takwatibwa kisa. Okimanyi? SBA yajja n'ekyuma kyekyo nga bw'okola ensobi mu kapapula k'omuntu ng'omusibidde emipiira okakansolinga n'oddamu n'omusibira byakola ki? Byayagala. Oba okitegeera. Oba abadde asibye wiini gwe ng'onyizeemu drawer ye tagyagala ng'okasazaamu n'omusibira akatuufu. Kati okumanya nga abaana b'e Uganda tetukwatibwa kisa nga nange mwendi. Twegenderezanga nnyo kasitoma oyo obutamukolera nsobi. Ate ne tuddira azze ne risiiti ne twefuula bakooki, ne twefuula baliifali, ne twefuula abasambi. Bawagizi kwegamba muli bawagizi, bakooki, bareefu, mwe bannannyini kapapula. Ate era ffe tugenda ogusamba. Gwe bannannyini kapapula. Ojja n'emitwalo gyo 5 nga ntera ku 3. Nendaba emitwalo 5 trainers ali obukadde 3. Awo neefuuka nnyini mupiira. Nendaba nga trainers tojja kuwangula. Ako n'enkakansolinga. N'otwala akapapula nze n'ensigazo ssente. Tokoleke. Kati nze guno omupiira ng'oyinza okukatugu nze byentute biba si bituufu. Gw'olaba bituufu. N'eri kampuni ebatta ebibala bwakasazizaamu. Nze olunaku lwe nayagala Cristiano Ronaldo oluli olunaku olwo. Okumanya nga munnayuganda nga n'ajala mwali tetulina kisa. Nalina butabani bwange 2, akamu kali mu kyalo akamu nkayina. Kati ak'omukyalo baŋŋamba balina akatu oba kali n'akamitwalo 2, 3 sijjukira bulungi. Gamba ngenda zikola ku kyuma kansolinga. Olwo banne buli eyajjanga ajja n'obusente butono na butono. Mba ndi awo nalina kasitoma wange bambi ziwera ssaawa 3 omupiira gwali gwa ssaawa 4:30. Nkubira nga ngamba ajala togenda nfunye ssente njagala onsibira emipiira egyo 2. Nti kaale yanguwa yajja 4. Najja n'emitwalo 3 ng'asiba ttiimu. Abantu basiba ssente bwennyingi bwe zityo. Ate oyo teyasiba naawe. Abantu basibanga n'obukadde. Sibira ono akakadde. Nyenza okumanya ng'omukazi muka kitange yanoga obutansaasira. Nze nga nako nga kansolinga.
nze simanyi kuwagira mipiira, simanyi bazannyi ba mipiira, simanyi anaalwala, simanyi gwe banaaleeta. Naye bukya yajja n'emitwalo 3. Ebiseera ebyo nga njagala chipusi n'enkoko. Nendaba nga chipusi ziri wano n'enkoko ne ka tomato sauce. N'oli eyansabye simanya ttuwa. Nze nakasazaamu. Kyokka nga asibye emitwalo 3, kali emitwalo 36. Odi butono. Si bw'amaanyi. Naye n'enkuba essimu mu kampuni. Ne mbagamba eno tiketi ngisibye bubi. Abadde aŋŋambye emitwalo 3. Taddeko 3. Ne baŋŋamba ddamu ogisibe n'ensiba 3. Emituufu. Oli ne muwa aka 3 akafu n'ensigaza aka 3 akalamu. Okitegedde? Ati ne tugenda mba ndi awo ssaawa zaali mu 5:15 bambi yamanyi ali ne mukwano gwe nankubira. Ajala ttiimu emu eridde enkya weetegeka ogenda ali ewa Monica enkoko. Kumbe nze enjoka zinnuma. Ne chipusi ze nali neesunze nga zikyagenda. Ate akusuubiza enkoko. Bifu by'ayina. Kampuni tebimanyi. Okitegeera oba ekintu ekyo. Nebulayo Madrid ne Barcelona. Gwakubira. Naye ng'enjoka zimusufumita. Nalina ebiseera ebyo buno obulenzi buwalidde okola kyomaze onnaaba. Ng'essimu yaako ng'anyo gikwata ne byampaana tebiriiyo. Ndi kuli n'entega ka leediyo. Bw'abo basambye. Ngenda olaba Madrid eteebye nze kate enjoka zife. Nagenda emanyi emirundi egyo. Nentambula olujja bwe ndwetooloola. Ngenda kuggyayo emitwalo 36. Nasindise dda naguze amachipusi n'amakoko gali awo. Wazirya enkoko? Enkoko wazirya? Essaawa eyo nga biganye tebigenda nze oli yalowooza ndina mutulo kumbe nze nzannya. Ngayita buli muntu ku nsanyambi. Guba gugenda mu olwo wasigazzaako mekako z'osindise? Z'osindise? Ebyo biseera nzaajala nali nyonoona n'ebitali mukubanga ne bwe nkusanga tonasobola. Nga ndudde okulaba kwatayo ekyebiri. Nga ssente enzibe tebeerawo. Maama nnyabo. Esaasaananga mizimu. Tebeerawo. Omupiira guwedde? Tegunnagwa gwali mu 87. Barcelona ne beeteeba bonna ne gubeera maliri. Nankubira. Bwoya wange nsabira. Sabira bana njagalayo kagoola Barcelona kebeekuba. Nga nze ngamba kale wulira omusiru ono sirina ssente zaasaba goolo. Ne mugamba nkusabira. Nga tonneebakako nze mwana nange leero omupiira gunyumira gwatawagira mupiira nedda nti oŋŋambye enkoko. Nange nkuwagirirako. Nkuwagirirako. Kumbe enjoka zikusufumita ku mutwe. SBL olumu yakusuzanga teweebase lwa bubbi. Nga teggwe wabbye teri yakkase. Ati yali Zaala. Naawe wali ozannya Zaala. Nga kugambye tomanyi naali katebe nti ono gwe baleeta. Ne munaye Katonda w'ababbi teyeebaka. Era gwaggwa maliri. Awo ne nzijukira enkoko ne chipusi biri bye nalese. Bambi nankubira okumanya ng'abantu baba n'emikwano gya era nze emikwano gyantama Bayuda tuyita nabo. Alowooza ali n'emukwano gwe. Kumbe alina omubbi Musota nswera. Nange batukubi. Mbadde olwo neebasa sitegedde bwe guwedde nga njogeza nno maanyi olwo. Bannange nga batukoze bubi. Naye tofaayo nze siggwamu maanyi n'enkya tujja kusiba. Kale. Naye nno waliwo ate lwe nali ezandakira. Olwo oli yawangula. Olwo abakuwangula. Nga nzikansolinze. Nze kyova nga esente enzibe tebeera ate sente SBA era abaana tebaazifuna mukuba sinze nzekka era abaana neetondera kampuni SBA mmwe mwatuleetera okubba kuba nabo bazannyanga Zaala nga naffe tuzannya ki nga tosobola kati singa yawangula wali olina okukola ki? Yali ajja kunkubira ngende nno ne risiiti ngende mu tawuni muzye ne ssente oyo yali mukyali wange mwabanga bakasitoma abo ng'agikuleetera ogenda omugirayo ssente. Kati waliwo eyawangula yali asibye emitwalo gyali 12.
nensiba ku mutwe nawangula 43 kati nandeetera sinanga oba genda mu tawuni itira wano eno oggyeko omutwalo ampaddeko omutwalo ye alaba ampadde kumbe ne risiti gyampadde teridde nfu kampuni teyagibaze bwe kyenakola ne mugamba ngiyisizza mu kyuma ekyuma kyekirina otusasula nze nkola ze nina okukola ki okuwa naye lwaki wakoze bwoti kyokka leero teba ssente lwalina lwamande teba ssente zinaawera ddi naye kale yali Zara super kati ng'ate olwayo olina okanswalingayo batronazo osasula ono kweganga gwe eva sitaani takuvaako si kumakya si kiro osasula ebbanja lyoli osuubira genda nko mu ggulu neetonda katonda agamba omuntu bwe teyansonyiwa teyansonyiwa sinze ndeka mbuuza katonda asonyiwa naatera ne SBA yabireeta singa yatuwa emirimu osanga singa nakatukyaliwo kati eri ku kansolinga ng'akugamba weekolera ensobi zigwemu niye okumanya nga yali kyekyagisaawo ebyuma bino bana 109 baali babbi nga kampuni ekuleetera okubba okumanya nga nze kampuni yandeetera obubbi lw'amabanja gaabo benkansolinga nentuka nenfuna ne ink nga bweŋŋamba siba 5 n'ozindekera bwoti nga nteekako 5 nenfuna ink nenteekako kazira akalala kampuni yatuleetera era bwe libanga lyaggulu naye Uganda okimanyi nti kati mnadde nkugamba okimanyi kati ekibiina kyaba tegusuulwa kisobola okufuna ssente za sako ez'okwekulaakulanya kino ekyobulimba nawe ojja kukiyingira mpola mpola sisobola kulimba bakola bati nawe ojja kiyingira mpola mpola kyojja kukiyingira kubanga nze bwe naalabanga naawe okola nga nange nzija kati njigiriza nno we balimba kasiruwalira muli nga nze nkuyigiriza okuli nze simanyi kulimba balimba batya ova omupiira kati guli ku online buli wagwagala guli ku online kugambye baali batuufu okumanya ng'oli omusajja yali tasobola kuggyawo bubbi n'atuuka ng'alaba ndowooza bwe yatunulamu ng'alaba tiketi eziba kansodi nnyingi ku sales z'abaakozi kubanga system aziraba olwedde byabangamu era nga bakulaga kakansolinga tiketi 2 biki bwe bityo n'agamba kati akansolinga olina okuba mu kampuni ne bakansolingira nayo twabba nga mbisiba bulungi nnyo omanyi wakolanga mu kyuma ekyo kyewasinga okuba nakyo oba obwongo bwakolanga butya nga siriyo namba eyingira mangu eyooyo ye agenda ne risiti naye nga siriyo namba ogirina bannange nkoze ensobi ngize emitwalo 2 nsaba bankansolingireko naye awo wo nga bakyusizaamu olina okuba nti abadde ateekako mmeka 12 okkanyiza 2 nakubuuza n'ova ku 2 n'odda ne ku 2 nsonyiwa bakasoma bangi yali mukambwe ng'ayogeza eddoboozi ddene setonsumbuwa naye olw'okuba obubbi guli gwalinga omuze gutuyingiddemu naye oba naye bw'atyo bwe yali wamazima era nakati ye akyaliyo nga naye nga kale nga naye ndooza nga yeekengera emiswaswangule gy'abakozi egyeke nga naye era omukozesa ensobi n'ogimusanguzaamu kampuni yaleeta emirimu abaana abawala baleme bonaabona naye ate neteekawo emirimu gy'abaana abawala era ng'osobola okubeerawo ng'obanjibwa obukadde 2 nga tobukwatangako tomanyi nawe bwenkana mu ngalo naye nga bonna bakubanja wala ng'ate era mu bba mwolina okubbira olabe ng'obasasula so bannange mbanjulira kampani mbanjulira Bakanyenya Real Estate Developers batunda ettaka oyagala ttaka ng'ambe ettaka kiro afu
oba oyagala kakadde ka kilo oba oyagala hafu nti bampe hafu y'ettaka ojja gifuna genda mu Bakanyenya real estates ojja kuba ogifuna oba oyagala hafu yiika oba oyagala yiika 10 oba oyagala yiika 50 gya kyapa oyagala kibanja yawula abantu banyonyole bulungi omusajja waffe bamuguzaako ettaka mu Kaveera banyonyole nti sino sirya mu Kaveera lino sirya mu Kaveera naawe nonyonyo bamupimira mu Kaveera nedda ssebo Bakanyenya tebapima ttaka mu kiro bajja kupimira mukwata olukoba bajja banoonyeeko osobole kubanga ofuna ettaka ettuufu oba oyagala kyapa oyagala kibanja oyagala ploti oba yiika oba hafu yiika ate munnange ekyenjawulo kye balina basobola okukolera pulaani ate n'okuzimbira bankolera pulaani nga bagenda kunzimbira oba kugitereka mu nnyumba nze gwala nina pulaani z'amayumba muno sifunanga yadde ekikumi kyangamba nazo mu ssimu bukyangala ngenda zisangula bw'oba oyagala pulaani y'ennyumba oyo alina obusobozi bagikukubira ate bw'oba oyagala bakuzimbira era bakuzimbira naddala mu abaana abali bweru oli eyo sente zo zisindika bazirya buli si oyo gwe babba ettaka oli munne yamusindikira ssente amuguliza ettaka bwe yadde bweru munne ettaka lyange tanti ettaka lyondiina kuba ndi bize naye we najjira eyo mukyalo ngenda ddikuwa koye kikaale munaye beezoobye oli amututte mu b'obuyinza omusajja yajja nakakutiya kattaka ate n'ab'obuyinza nze bantama basala nnyo ebintu ebitaliiyo gwe wamugamba ttaka kinze yaŋŋamba mugulize ettaka ndirino ndimuguzizza bannayina ndudde nalyo ngera liraga liriddewo n'okwata lyakwata Bakanyenya ebyo tebabiriimu wabula bakuguza ettaka mu butuufu bwalyo ate oba oyagala n'okuzimbira bakuzimbira mu abantu abali bweru osobola kukolagana nabo ne mukola gye bayita MOU ne muwandiika ne bakuzimbira ennyumba ne pulaani eyo gy'oba obasabye abantu abamu ffenna tetwasoma MOU kimaleeyo oba nkivvuunule anti kyekimu omuntu akitegeere anti bw'oŋŋamba nkimaleyo ate kijja kutawaanya nnyo kati kyogere mu Luganda muwandiika ne mutegeeragana gwe by'oyagala nabano bye balina okukolera awo ne bakukolera ekituufu ky'oyagala n'obawa ssente ne bakukolera ekyo gwe ky'oyagala obusobola bakubirako ku 0703 65 0743 oba 0754 17 0 3 be Bakanyenya real estate developers basangibwa Wakiso bwotuke Wakisaawo nga wakayite kayunga katono n'ekipande kinene oba okiraba ajja kuba obafuna twongeremu ak'obulimba akalala mpozi ogambe tolimba okuva obwedda nnyumya naawe ng'ogamba nnyumya bya bulimba bwemba nnyumya bya bulimba nnyumya emboozi z'omunaye gwe wankulira gwe wali ewaffe gwe abaddewo mu bigere byange okkiriza nti liripaza okunyirira ayambala anaabisa empale ya maama Falidi anti naye nenkugamba ezaali seziddamu kwozebwa bunaku anaabisengayo emu tulabe oba anaanyirira nze example njagala njirabe totunda kintu ky'otannagezesa bw'anaamala kuzinaabisa n'olaba ng'anyirira ng'ojjaga okitunda mugamba naye abakyala mwenna mukwoza mpale muziterekera abaami bamwe bazinaabisenga ennaku eri mu nsi muno naye liripazo nkuyisa emirundi emmeka abantu bali mu kuyomba tekiraga shumba
yagenda n'agamba mu emmotoka ye tusobola kuyita mu Makindye. Makindye bangambye buli kibi kisinga. Era omukazi mbuwa n'omukazi n'omubuuza obeera wa Makindye yita wano. Foro figa yagambye Makindye gye baagerako tebagitegeera. Erimu American Embassy, mwe muli kooti y'amagye, mwe muli barracks, military barracks mu ggwanga lyonna. N'agamba ne muyenga weeyitira. Olufiga anoonya kumpisaamu ggaali naye sijja kumwogerako. Sijja kumwogerako naye nze kasita abasajja baŋŋambye nti bw'oyogera nti obeera Makindye. Ayita awo ng'ate nze nange bujjo nkyenyumirizaamu. Nze mmanyi okugamba. Bw'omusajja bw'omugamba mbeera Makindye. Ayita awo. N'omukazi bw'agamba. Mutoddamu mulabako. Yita awo. Kiri gyonna miswaswangule. Gondi tereza kamera. Tereza kamera nze. Eyekiise. Tereza kamera nze nvuddeyo. Nze sagala genda mu maaso ogambe otya? Ng'ate gwe ovuddemu. Tegera mu kamera. Bamenye tuli babiri. Kasita omuwala mubuuza obeera wa? Makindye. Yita wano. Bw'oba abadde atumiza chips n'enkoko y'amanya ezeri n'ezalya. Mugaka ngenzeko for short call. Weekubira essimu. N'omukazi bw'abuuza. Ate gwe obukodyo bwonna obumanyi. Nze tindika eddogo lya muka kitange kati limpeesa experience eyo. Singa ndinze koza singa mbimanyi. Oli kuyamba ne gamba kati weekubira essimu. Weekubira essimu. Ate nno nali ngikubyeko ne malera n'envugira ddala. Oli ate ngezzeemu n'evuga. Onzo ye muka kitange akayakuba. Nze buli muntu gwemba naye amugamba amazima nti nalogewe. Nze internet nendabisiza ebinene. Nalabye barista nga ali ku live waliwo bana abazikula abafu. Manyi yeyita Kalipa kano simanyi oyo bw'ati oyo. Nekyava barista amugamba naye mmwe ina ebintu bemukola. N'amugamba nti w'obeera olina omuntu we yafa. Wano wenyini tumuyita n'oyogera naye barista yabuze. Yaganye okwogera n'omuntu. Talina bye yeetaaga. Gwe? Nze nga njogera ne kitange. Talina bye yeetaaga. Mmwe muli awo muli nfuuzi kati wenazi nawe wammwe gwe munakumaka. Nyamba. Ndeka. Nedda. Ndeka. Nvaako. Abaana be ne mukazi we bagagga naye n'obeera oli awo oli munaku. Abazadde bo bali eyo mutaka bitwanjogedde nabo bakuggyemu eyo ennaku oli awo. Nga mu nnyumba yange nange ndi munaku. Anti sirina bazadde naye tuli banaku ku banaku wano. Naye nze nkusingako. Bw'onsingako nze wange njogerako naye n'abako byantaakiriza. Nze wange mubika wenjagalira. Baba bo wasalawo baziko bulungi ogwo. Ofuna kabawummule babeereyo. Bakoleyo. Nga ne gye bali bazunga. Balina okudda wansi bataayayo. Nze wange akoma. Wolono yankwanako. Ninga kati oba nomwekuuleko ntya. Waliwo omusajja eyo oba yali waawa. Jjukira tatange bambi saamulabako nga tuzze. Tatange yafaanana. Ekugamba mu batuumu mu mazima kati kwe tuli. Mazima samulaba. Kati essaawa zino twoli ku mazima. Obadde twerimba. Nze simanyi ati gw'okyogedde. Naye omwami yayitawo buyisi engeri gye kale nga bomanyi embeera nfamire bakunyumya tato yali bw'ati. Yali yakola. Omwami olwayitawo ng'onandiko naye ampepe yayagala kya Julayina. Namugamba bannange taata wuuyo. Nze neesiba ku musajja nga tammanyi nange simumanyi. Taata ngasobola kubeera nawe nga taata wange yandabye ayiseewo ngenda kumuddawo edduka omusange nagenda njogera n'omwami omukulu ow'ekitiibwa gwe simanyi nako gy'abeera nantunuulira kugamba kali kaabadde katuufu kali akooba nti kituufu ddala maama taata tewamulabako naye n'okugamba ngere omusimu gw'obulima ngeri gy'okutakola yatere n'oddayo taata tenze mumanyi ye yeerage omutuufu
Bwane bwembeera ngenzeeyo ng'afudde simbagamba mbu tomulaba olaba mugongo. Ye yamanya ki yafa simumanyi. Nze n'omutuufu mufuula kitange. Bannange ebinene biri wano. Kano akantu kajja kunettira nze. Kanzitidde bakasitoma. Ate tonazigwa omazeeko bakasitoma. Ntya. Ogenda ne nkugamba ebintu byange n'obalagwa wakana nnyo. Dimba bali nze tontwaliramu. Kati baliwo ab'ennimba baliwo ab'ebesirimba. Gwe mbasirimba bali be mbannimba. Onzitidde akalimu sikyalina yadde gwenzi. Kubanga nkubamu akafaananyi ng'oyogera n'omusezi n'akuleka nga wooli. N'anoonya omufu nga mulamu waali. Taata wange tomukwatako omukuulako meddi. Nambitunuulira ne mbigattagatta. Ate omusezi ayagaza ki omulamu? Tonazi kati no kakugambeyo kinene like gwe tobimanyi nze mbikusinzaako. Tonazi okimanyi okwata omusezi olina kubanga toyingiddeko mu nnyumba olunaku lulamba paka ki. Omusezi woyingira mu nnyumba oba owunya ennyumba. Kati olina nga bwe wafulumye ku makya osiiba bweru paka budde kuziba n'osigala bweru. Bataata bange abato bakwata omusezi. Basiiba bweru. Kyonna muli bweru awo omusezi bwajja oba towunya nnyumba. Naye bw'oyingirayo eddakiika bepaba noba nkubedde oli mu nnyumba abakuwulira ayige kuba nze mbirinamu experience kuba nze nanyumya n'omusezi. Kati oba bamukwata n'akola atya? Bagira bagamba bagenda kukwata olwo emboozi ejja kungobya mu kika kuba ya mu kika kyennyini. Naye bwe bamukwata abakola batya? Bwe bamukwata bagira bamukuba. Tebamukuba bagira ne bateekawo egundi endagala abeera awo ekkuba erimuzaayo likola ki? Limubula paka ekitambo wekigenda. Olaba ebyo ebitambo biringa mpewo awali emiwunyo tebibeerawo. Wa wabeera omuwunyo bakidduka paka ekitambo kiri bwe kimugwako wagenda okudda engulu ng'alaba waali ewo abantu bakuŋŋaanye n'aswala. Olwedde naye abakimanyi nti aliko ekimuli. Omulabi wa Tronas Media bannange. Obwedda tunyumya naye kano kendabye ngako otutenga akamakulu. Ntidde. Obwedda biri obireka. Ntidde. Olowooza nga tudde nga akamakulu naye ntidde. Nki. Nako ngamba nti. Ntidde buti. Kubanga olwo ensonga emu gy'olaba ng'otiddemu n'ogamba nze ensonga y'omusezi ntira ddala. Ate tya musezi ani? Omusezi atiika oyo omusebe. Naye omusezi tatiisa. Omusezi ye muntu abeera ng'ayiriba kikumi kye. Nadda nga takulinako ng'oli ku bibye nga ye waakuyiriba. Ow'ebitooke n'azina ebitooke gwe nga tayagala kumanya. Nga gwe woolyawo. Omusezi ow'ekiwaniyo oyo ayagala okukwata gwe omulamu. Olabira bati. Omusezi ategeera abana ebigendererwa bye. Buwanimiro amanya nti kati wali wasimbye ebijanjo tebirina kuvaayo. Nagera mu bijanjalo. Okwekweyako nti ono wa nnyumba nina kwekweya ku nnyumba. Naye banene abafere kikuba abafere bajja buli mulimu gw'omuntu baguyingiramu. Naye ne katajja nga noonya gwe omuntu. Oyo abamuyaaya. Osobola okudduka ng'omanya omusezi agoba gwe kumbe yeddukira kikumi kye. Ng'alina distance nti bwe ntuuka wali eri ngenda ate kumala nzire. Gwe n'oyiriba mbu omusezi yangobye kumbe adadduka bibye. Naye bambi abasezi temujja gye ndi ntambula nnyo ekiro. Kwekaza naye nange mbatya. Mubeere bulungi mweraba. Lenyumiza naye naawe omutya.